Nzaba dabuuza. Nzaba dabuuza. Tubuulize ebisitaka lirye takasirye. Tulagene ekyapa. Ulida soko lidekasoke mbaddemu ekyo. Let me answer that. Mulekerawo okutwala buli kyemulaba ku social media. Stop taking everything kyemulaba ku social media as serious. Abantu abo bemulaba, abantu abamu ebintu bibituufu bye balina tebabiraga. Kankibabuulira ekyo. Mulekerawo okubuuza ebintu ebyo simagundirirye oba sirirye. Listen, kankikubulire sebo. Stop taking everything serious on social media. Jali anze ettaka sikyali agala naguze ettaka eririko enkaayana sikyali agala ayagala atwala. Ate kamba warning kino kankiba warning mwegendereze Richie mumwegendereze mugende kitono. Twagala MC Richard aliko inspiring abantu betegeera amagezi naye okulaga abantu simanya Jimmy simanya ebikisi bikola makulu. Ekibuli omukyalina okuleeta ebirina amagezi si buli kimu nti omuntu ajja kubeera ng'aba inspiring kubanga twogedde amazima abantu temwagala bintu biba inspiring ebituufu temubyagala mwagala bintu byonoonese. Ulida meditating you listen. Listen. Soko ulire. Gwonsinze sebo webali kufollowinga nze njagala ogende ku video ya MC Brian yaleese omuwala agava Netherland alaga ennyumba gye yazimba ennungi ne MC Lucy yalaga ngatto alaga ssaawa ebintu bya kisiru MC Lucy nange wandabye banange ngenda kukutuukako sagala kutandika kunyingira ntalo zammwe todduka kankwate omulala soka omuveeko ono mwemugenda kujja edda mwenja kubaddamu alo gamba abantu balekera okutekinga buli kye balaba ku social media okuba nti kituufu abantu balimba alo kendeza ku ddoboozi eyo sobola okuba nga tukuwuliza abagala okumbuza ebibuzo namwe mugenda kumbuza abambuza ebyengatto siba inspiring ate mba inspiring enze jjajja wamu tukyali ne Jaliya namwe abagala mba inspiring ngenda ba inspiring ngenda balaga bimwagala sigenda kuddamu kubalaga ngatto ngenda kubalaga ettaka naye era nayo nali balaze ettaka maama naguze biriko nkaayana lekera asembayo Jaliya alo gwaddirira asembayo yesemo. Yes, I'm Sureshi. How are you doing? I'm good. How are you doing? Jaliya is on the phone. I'm as a sense of Kulaba. Sense of Kulaba Jaliya. Huyo kwali. Sense of Kuliza nyobo. Yeah. Kuliyo kuva ne Boston, Massachusetts. Jaliya njasooka okwebaza because nze byokola mbyagala. So nkulaba okola omukozi oli musanyufu naye mbadde njagala ku odalinga ku Serenity kale package yonna mbadde mbuuza ekosinga mmeka. Nina agasala olubuto ga $6 n'agasala omubiri nago ga $6. Tandika ofuna results mu nnaku 7 ku 10 naye ng'oliteekinga buli lunaku nga bwe mba nkugambye ng'olinywa buli lunaku. Okay. Ye nyabo. Nyabo owulidde? Mpulidde bulungi nyabo. Olina okugoberera kiba kirungi. Ennamba yo wagifunye? Ennamba ya Jaliya nagifunye awo yagipimye. That's nice. So ngenda ku odalinga immediate nga nvodde kubayivu kuba mbyagala. Ekyokubiri kye mbadde nsaba
We all have issues. Abantu beberanga live balese muntu kubako byatusomesa byatuyigiriza. Mulinde bikinga ate alese topic ye Uganda. Balete ebyange babirinde lero tuze na Jalia atayagala kulaba balinde entalo zange ne Junior nga Jalia avuddeko. Exactly, the good thing obudde bwonna bubeerawo. Kati obwedda ffe abamu tulwana bulwanyi twagala naye nga temuntu ajja nekirala wiki tobalekaako bbanga ddene. We have been struggling okusobola okuyitamu I'm so sorry. Don't give them time. That's your phone, that's your page. And you lose over now, we know what I'm expressing. Basanyuke, Basanyuke, nice zao. Nobody can ever Basanyuke. Okay, na Jali Anze. I'm so happy. Yes, I'm in America. I'm in America for years. Like, your collab, like, Gaba was in the Mama Kaline, like, your mother, even to be your collab. Yeah, what I like a human, and I'll not order one until when I get the result. I'll call back. But thank you so much. Thanks, God. Richie Weber, thanks for inspiring I will order. Uganda. Uganda, support Uganda, tugula ebintu eby'Echina, ne tugula ebintu eby'America, ne tugula ebyawa, naye ate watya ng'ogulyeze ku Munnauganda. Nga sente zidda ku Munnauganda muno, okitegeera. Instead of Uganda, made in China, made in Indonesia, made in UK. Kituwa amaanyi kubanga ate bw'owulira nti Jali yakulaba enjala ekuluma naye kati bakola abasatu. So thank you so much, Bambi. I know what it means. Kale tuyenza nnyo baby. Jali yakulaba enjala ekuluma wasuse kulya. Kati tuneyo bakola abasatu. Okay. Hello. Sebo mujebaleko. Kale jebaleko sebo. Beautiful Jalia tumulamusizaako. Jebaleko sebo. Nkwagala nnyo. Kale tusanyuka okulaba kuli life. Ndi bulungi. Ndi kiriya nnyo tusanyusa okulaba kuli life. Emusiri kisembadde nkugamba. Waliwo enjogera egamba mbu tosobola tuuka gy'olaga nga buli mbwe kuboggolera olonda ejjinja n'ogikuba kati endala zireke ziboggole osobola otuuka gy'olaga. Era nange nakirabye. Kuba bonna addamu buli emu bonna alonda ejjinja ozikuwe buli emu ekuboggolera tojja tuuka. Tosobola tuuka buli ekuboggolera ng'olonda ejjinja n'ogikuba kya onaatuuka ddi gy'olaga. Embwa emu nagirese. Endala zireke ziboggole osobola otuuka. Jali yatukuwagira nnyo tukwagala nnyo nsi dansi oyo bannanga nkolera ddala. Jali amanyi n'okuzinaazinamu oluusi. Nkuvuddeko naddala nga waliwo testimony eyitawo. Omuntu awa n'obujulizi n'agamba bannange nze nagula wayiseewo wiiki emu naye wayiiti nsaze kilo oba 3 oba 4. Kati munnaye bw'obanga gweseera nga lwaki tozinamu nga kasitoma akuwadde ekintu bwe kityo. Jali amadde simanyi mbu amanyi n'okuzinaazinamu. Nkuvuddeko omuntu nedda omuntu oba omukoledde ekintu ekirungi n'akugulira munnaye aba akuzzaamu amaanyi.
ate n'abantu abagula kale aba-encouraging ngu bannaye these products are really working, so munnaye ekintu ekyo kiba kimu naye mulimu abantu abatasiima n'agula ekintu ne kimukolera n'atazza kale kalipooti naye nga Bambi, thank you so much, Max. Max, thank you so much. Thank you so much. Tuyanza nnyo bannange, tubuzaayo abantu babiri bokka jjali mute. Omanyi n'okuzinamu nga omuntu ayisizaawo testimony n'okubamu ka dance. Richard Kankubuli, olaba abantu bano bambi, abantu bano be bakuwa ssente, omuntu bw'aluzinga weight, it's a big deal. Omuntu bw'akuwa ssente ze ne zivaamu kyazikuweese. So you have to be happy for them. So kyekyo, you know, ekimu kubinsanyula n'embuuka paka ku bbaati waggulu. Okay. Katufuna ono asemberedde adde asembayo then tuma. Hello? Alikiriya muganda we kiri kiriwo. Kati nze nkubye katono njagala just kusiima mukyalo oyo bannange Walda for being a hardworking woman. Yes sir. Ngendeddewo ne ku YouTube actually ne subscribingirawo. Ogenze ne ku YouTube no subscribinga. Ngendeddewo anti kati kino ekintu Rich buli omu yeetaaga munne kubanga nze mbadde simumanyi era namulabira ku ggwe. Last time wakolako ka live naye wakuba yali apapa oba alina byagenda okukola. Era mbadde nzirinze live ye. Era asazeewo n'ennyamba waayi kansooke nve kubiri maama tulina okuleeta jjaliya tulina okugenda tubaye tebajja kutujja ku mulama tetujja sigala tutambula alabe atayagala alekeyo. Ebyo ebintu ebimu ku byo life yekola abantu batasiima kati otuleetedde omuntu ng'ono tubadde tetumumanyi naye nze ngendeddewo ne subscribing era mutegedde so but I'm proud of her.